Oluvannyuma lw'ebyo ne byagenze maaso n'okubanga biba mu ggwanga eriri ku muliraano eritulinaanye wano eggwanga erimanyiddwa nga erya Kenya, abavubuka bwe bagenze maaso n'okuba nti bakola okwegugunga okw'enjawulo okukakana nga bagenze maaso n'okuba nti no bafukamiza pulezidenti w'eggwanga eryo erya Kenya, omukulu amanyiddwa nga William Ruto. N'agenda maaso n'okuba ng'agondera ebiragiro byabwe oba okusaba kwabwe. Mu bimu omukulu Ruto bye yagenze maaso n'okuba ng'akola kwegamba nti I concede and I will not sign the financial bill 2024. Eryo nno nga libadde teeka ery'ebyensimbi erigenda maaso n'okuba nti linyigiriza bannansi mu ggwanga eryo, emisolo we gibadde nga gigenda maaso n'okuba nti gyeteekateekebwa okuba nga gibinika bannakenya okusinziira ku tteeka eryo. Wabula pulezidenti ng'alina okugenda maaso okuba ng'ateekako omukono oluvannyuma lw'okwekalakaasa okungi okwagenze maaso n'okuba nga kuba mu ggwanga eryo, yalemereddwa okukikola. Wabula omu ku baadde bagenda maaso n'okuba nti balwana olutalo olwo si mulala ye mwana mulenzi Mitembo, His Excellency Bobi Wine, naye olutalo olwo alubadde wakati wadde tabaddeyo physically, naye abadde ng'akozesa eddoboozi lye okukola buli kisoboka ogenda maaso n'okulaba nti abantu b'e Kenya nabo bagenda maaso n'okuba nti beeyagalira mu nsi yaabwe sayidi eyo mu bufumu oba obulala. Kwegamba naye struggle ebadde sayidi eyo abadde yagenda maaso okuba ng'agyegattako, era bino olwagenze maaso n'okuba nga bimugwa matuntino pulezidenti yabadde agenze maaso okuba ng'agonda His Excellency Bobi Wine, naye yagenze maaso n'okuba ng'awandiika obubaka ng'abuweereza abantu b'e Kenya n'abagamba nti congratulations to the young people of Kenya, the Gen Z. Your voice has won. You have proved once again the people power is stronger than the power in the people in power. Reject Finance Bill 2024. Apo bwena agenda maaso okugamba nti agenda maaso okuba ng'ayoza abaana ab'e Kenya oba abavubuka b'e Kenya olw'ensonga nti omugigi ogwo omuto eddoboozi lyagwo lyagenze maaso n'okuba nga liwangula. Abo bwena agatako nti abaana bano bagenze maaso n'okuba nga balaga nti ddala amaanyi g'abantu g'amaanyi okusinga abantu abali mu buyinza mu bufu obukwatagana bwe butyo. Era Bobi Wine yagenze maaso okuba nga agatako hashtag ebadde ekozesebwa emanyiddwa nga Reject Finance Bill 2024. Wabula mu bufu obufaananako bwe butyo ojja kwebuza nti Bobi Wine abadde ng'agenda maaso naddi okuba nti ateekako eddoboozi lye mu buufu obufaananako bwe butyo. His Excellency Bobi Wine yagenze maaso n'okuba ng'awandiika oba emabegako awo yagenda maaso n'okuba ng'awandiika oluvannyuma lw'abamu ku abavubuka abalwanirira eddembe mu ggwanga lya Kenya okukwatibwa. Yagenda maaso n'okuba nti awandiika n'agamba nti very concerned by reports of ongoing abductions of young activists in Kenya. We in Uganda understand the pain of illegal arrests, abductions and enforced disappearances which are common occurrence in our country. I join all persons of good conscience in condemning these abductions and call upon the Kenyan authorities to urgently release all those illegally detained, uphold the rights of all citizens, including those opposed to the Finance Bill 2024. Bobi Wine ono yali agenda maaso n'okuba nti no alaga obwennyamivu olw'abaana abalwanirira eddembe Kenya abaali bagenze maaso n'okuba nga basibwa. Muno mwalimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Gabriel Oguda, mwalimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Shad Khalif, mwalimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Franje, nembeeramu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Drema Wanje oba Mwanje, era nga be baali bagenze maaso n'okuba nti no baawoma omutwe oba baali abamu ku kitundu ekyabavubuka abo badde ogendanga maaso n'okuba nti owulire Kenya nga bagenda maaso okuba nga balwanirira okulaba nti tebagenda maaso okuba nga babinikibwa emisolo nga bayita mu tteeka eryo erimanyiddwa nga the Finance Bill 2024. Era His Excellency Bobi Wine ebbanga lyonna agenze nga maaso n'okulaga okugaana n'obutakkiriziganya na pulezidenti w'e Kenya omukulu William Ruto. Byonna byadde agenda maaso okuba nti akola mu kaseera kano akagenze maaso okuba nga kayita
si president wa Kenya yeka William Ruto nga ye wabula ne ba legislators abaigwanga eryo oba boyinza okuyita abakiise mu parliament y'eggwanga erya Kenya kyogera maaso kubanga ojjukira bulungi nti gye buvuddeko ebyo yagenda maaso n'okubanga ezingibwako abaana bano abadde bagenda maaso okubanga bakola okwekalakasa ne batwala n'ekyuma oba n'omuti oba n'omuggo ogukozesebwa ng'ogulaga obuyinza mu parliament eyo wabula His Excellency Bobi Wine yagenze maaso n'okulaga nti obuwanguzi sinakindi y'omu ku bagenze maaso n'okubanga babutuukako kuba eddoboozi lye lyabadde agenda maaso okubanga agattako ku struggle ye Kenya lyagenze maaso n'okubanga liwulirwa mu bufu ofaananako bwe bityo. So kino nno kyagenze maaso n'okulaga nti His Excellency Bobi Wine bwe katali jirya amukadde ke kamu olunaku olwaleero omukulu nagenze maaso okubanga akuuta akabalwa nagamba nti we cannot solve our problems with the same thinking that we used when we created them. Ndi tetusobola genda maaso nakubanga tugonjoola ebizibu nga tukozesa endowooza y'emu gye twalina bwe twagendera maaso n'okubanga tuteekawo ebizibu ebyo. Nakootinga omu ku basajja abali abagezi amanyiddwa nga Albert Einstein mu bufu ofaananako bwe butyo. So congratulations to the people power anti oba okuyozaayoza okw'amaanyi kugende eri amaanyi g'abantu mu bufu obwo akubanga gagenze maaso n'okubanga gawangula sayidi z'e Kenya nga tukyali awo oba nga tukyagenda maaso n'okubanga tutambuza ensonga. By the way olunaku olwaleero era Bobi Wine agenze maaso n'okubanga ayambalira ne president w'eggwanga Uganda mukulu Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku olwaleero abadde ayitaayitako sayidi z'e Kaleero awo n'agamba abantu baayo nti nno you are in darkness because you voted for bad representatives. You voted for NUP. Now I have to shoulder your burdens and give you electricity. His Excellency Yoweri Kaguta agambye abantu be side awo n'abagamba nti nno mwagenda maaso n'okubanga mulonda NUP kati kamukirabe muli mu nzikiza olw'ensonga mwamala galonda ne mulonda NUP. Kino nno Bobi Wine kigeze maaso n'okubanga kimuyisa bubi nnyo n'agamba nti no wonder he has deprived the whole nation of services because he knows they did not vote for him. Nti nabwe kityo omwami Yoweri agenze maaso n'okuba nti abamu abajjako eddembe eggwanga kumpi lyonna olw'ensonga nti limanyi teryamulonda. Ebigambo bya His Excellency Bobi Wine agenda maaso n'okubanga ayanukula mwami Yoweri Kaguta Museveni amubuufu ofaananako bityo. Kale bwe tubanga eyo tuvuddeyo wabula obuufu nga tukyali ku line ya His Excellency Bobi Wine. Omusajja we amanyiddwa nga Latif Madoyi eyagenda maaso n'okubanga agombebwamu obwala. Gayo no Latif Madoyi yalina ekiviiri kye nga kirungi nga bw'okiraba mu kifaananyi. Wabula mwana mulenzi ono yagenze okuggibwa mu kkomera muganda wange ng'abasajja enviiri bagenda maaso n'okubanga bazikekejjula zonna ku mutwe ne bazimalako. Ekifaananyi ekyo oyinza okulowooza bano bantu babiri banjawulo. Muganda wange ono gw'olaba alina dread oba rasta y'omu yono gw'olaba ku mukono gwa kkono. Abasajja we bagenda maaso n'okuba nti bamugombamu obwala olwo bamutuusa mu kkomera bagenda maaso n'okubanga enviiri ze bagenda maaso n'okubanga bazisalako. Welcome back from captivity, my brother Latif Madoyi. It's a shame what loss, indignity and humiliation the regime has just subjected you to since it detained you 6 weeks ago for having offered us your professional services. We are glad to have you back and hope that your life and business eventually get back to how they were before that fateful 13th of May. Free all political prisoners, bring back our people. Obaka bwagenze maaso n'okubanga buwandiikibwa His Excellency Bobi Wine kagenda maaso n'okubanga abuweereza musajja we Latif Madoyi n'agenda maaso n'okubanga amukulisaayo mu buwambe gy'abadde yagenda n'agamba nti nno kyakusaalirwa era kyakulaga obusaavu bungi nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti eggwanga lino
oba abali mu buyinza babukozesezza bubi ne bagenda maaso n'okuba nti bamalamu ekitiibwa bannansi ne bagenda maaso n'okuba nga babakijjanya mbuufu omu oba obulala era ng'ayogera ku mwana mulenzi Latif Madoyo abadde yakwatibwa wiikisi 6 gye buyise ono yagenze maaso n'okuba nti ava mu komera ng'awadde n'akaviiri talina ku mutwe abasajja amaduredi bagenze maaso n'okuba nga bagatemako ne sekutema yenna musajja wattu ne bamuleka mu bulumi obutenkanika. You know exactly how Rastas love their dreads and you know exactly the pain that this guy is going through right about now. Musobola ogenda maaso n'okuba nga mumanyi embeera mwana mulenzi Latif Madoyo gy'agenda maaso okuba nga ayitamu kubanga agamba amaziga go yagakaaba ne bikoma kati n'asigala kutunuulira butunuulizi. Abasiddyo omusunsuzi loboozi mabega wa muzindaalo like nga vidiyo eno.